Kano kaffe ka kusubscribinga eri oyo yenna anyumirwa movie subscribinga bambi subscribinga kubanga movies zo weziri just subscribinga wano ku Jinja Media TV gwe wena atanaba kusubscribinga wandibadde okikola subscribinga okoona akadde ka notification bell tusobole okubanga tweyongerayo aba subscribinga tubeebaza nnyo mwebale ku subscribinga kubanga movies zaffe zikyagenda mu maaso okuli series movies na buli omu naabwe n'aba subscribinga ku Telegram account yaffe subscribinga wano ku Jinja Media TV teweerabirako nakadde kyekyoka kano kaffe ka kusubscribinga nga tulindira movies ez'enjawulo leero episode 2 leero ka movie ke tulina ke bayita Treasure Hunters episode ey'omunaana n'ey'omwenda zifulumye abakyala ba The Legendary Gods movies episode 6 twazimalayo n'endala eziri ku channel yaffe eno tuzaga kweziri tubagala nnyo mwebale kwekumirako negwe atanaba ku subscribinga wambi subscribinga wano ku Jinja Media TV wabeerawo movies zonna mu manya gaba vije bonna mu malobozi gonna actually osobola n'okubeera ngo joininga Telegram account yaffe eri mu manya ga Jinja Media TV genda ku Telegram typinga mu Jinja Media TV bagenda sobola okuba nga bali kutuusaako channel eyo eriko movies nyingi movies ezimu tetuziteeka wano ekyo kimanyiddwa kuba ezimu ziriko amateeka agatulemesa okuba nga tuziteeka wano tetuzirinaako copyright so osobola okusigala ng'ogenda ku Telegram ne weerabirako movies gye ziri nyingi n'ekirala movies zaffe za bwereere just gwe kyolina okukola subscribinga wano wotuuka eri nayo subscribinga teweerabira okoona akadde bangi kumwe mu subscribinga ne weerabira okoona akadde ako kayamba singa wabaayo enne video gye bamaze okuuploadinga kakutegeezaako nti bateeseeko so musubscribinge mulikinge kano kaffe ka kusubscribinga leero sigenda bagamba nti oba eno movie oba ki bati kaffe ka kusubscribinga wano ku Jinja Media TV buli muntu wo subscribinga naffe kituwa amaanyi kitwongera okubeera nga twongerako movies videos ez'enjawulo subscribinga mulikinge mufollowinge temwerabira okoona akadde ya subscribinga tukwebaza nnyo mwebale kutuwagira mwebale kutwagala ffe tusigadde Jinja Media TV ku lw'obulungi bwammwe musubscribinge temwerabira akoona akadde kano kaffe ka kusubscribinga guno omwaka movie ku movie